Alright, nabuli kati Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine y'omu ku bannayuganda abalina okubanga beeyagalira mu ggwanga lyattu Uganda naye nga tebakyasobola dyeyagaliramu olw'ensonga nti yavaayo n'akola oboolyawo ekintu ekyagala olemesa abamu ku batamanya ŋŋamba abafutubadde ku ggwanga Uganda. Omuduumizi w'amagye g'eggwanga CDF Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ayogera n'agamba nti awadde Bobi Wine essaawa 48 nga yeewaddeyo ekitali ekyo bagenda mutwala nga muyeekera. Omu ku bannamawulire bemmanyi abali credible ng'awangalya mu ggwanga lya America avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eno eyogeza abantu obwama right now. Just a few minutes ago wenzijidde ku video eno Muhoozi Kainerugaba ezo tweet ze yabadde akoze abadde amaze ozijjayo ekimu kubiraga nti ka pressure kalaika kabadde kasusse. Tambuza video eno sharinga subscribinga katukomeo after this gentleman. Debutuzi wali angambako andibadde okola bwoti n'omugamba kati ate gwe okola ki? Abo nno be basinga okubanga tebamobilizinga tebafundraisinga tebalina kye bakola naye bamanyi buli muntu kyateekeddwa okukola. Bo bali awo batucekingamu nti kino kyokoze nedda si bwe kityo wekiri. Yep. Okujjako nga ffenna tusituse buli muntu n'abaako kyakola eggwanga terigenda kukyuka. Tagenda kubeera muntu omu mbu alikyuse. Eswese okubeera nga tuli mabega Bobi Wine kubanga tumutunulidde ng'omukulembeze bw'abanga talina kyasobola kukola ensonga kyo yali awa speech nga yakamala okubeera nominated. We yatuuka ku kwogera ku ba foot soldier naddala abantu ba bulijjo yakaaba babi najja n'amukwata mu mugongo bw'ati okumukakkanya kuba kiraga nti ayimirira ku maanyi g'abantu gaffe fe wetamuweredde maanyi oba buwagizi talina kyasobola kukola. So abantu baffe bateekeddwa okukitegeera nti ffe tulina okubaako kye tukola ffe abantu betulwanyisibwa betuvuganya tebalina kitiibwa walabe Museveni ng'ayita abantu abatujju be bakubye amasasa. Oyita otya abantu abatujju oba Muwanga Kivumbi mbu yagaye bakutte Jambiya nga bagenda ku polling station babakubidde mu gate yabadde nsibe amasasi bakulaga bagakubidde wabweru nga baganya okugula gate naye nakugamba nti babadde ku polling station nga bagenze kugamba Mukama Katonda wange. Polling station n'obuuza polling station eri mu nnyumba ya Muwanga Kivumbi okitegeera n'agamba nti opposition erimu ebika by'abantu bibiri abatali serious nga kwotadde abayeekera oba abatujju okitegeera n'ogamba nti omukulembeze w'eggwanga bw'atuuka okubanga abantu abamuvuganya balaba mu biti bibiri abanafu n'abatujju then oyo ye aba yeetaaga kubeera ng'alwanyisa ddala. Ono agambye njagala kugula flags bannaffe eyo enkola ya flag y'amaanyi nnyo osogula flags bw'obanga oli Uganda oba abantu bonna mu kiro ozitimba mu kifuba genda ozuukuka nga zonna eziri ako kagenda kubeera kabonero kaffe ke tugenda okukozesa okwenunula. Teziteekeddwa kufa nti zaafudde mu campaign teekeddwa okusigala. Naye muganda wange njagala nkubuuze kimu. Yes. Simanyi oba ofuna ku video z'ekigenda maaso eka bino bikyali bya mirembe bw'olaba gwe otunulamu tebikyali anti obuzibu buliwo nti abantu bonna omuntu yenna ne bwebeera kapa n'ogiyisa ogiteeka bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo okola ki ogireeta omusaayi. Kati abantu banyigiriziddwa ku kisembayo bagenda kukola ki? Museveni yabuuzaako ekibuuzo ne video ngenda ginoonya yagamba nti baali bamubuuza lwaki yasalawo okulonkinga olutalo bagamba nti okola ki ng'amakubo gonna ge wandiyiseemu okulaga obutali bumativu bwo gaggaddwa n'agamba yagenda mu lutalo. Kati essaawa zo nti wakyaliwo option endala abantu bonna buli muntu actually ssemateeka ono gwe nnyina wano eno mu nnyingo eya 29 n'eyokusatu egamba nti munnansi wa ddembe okola buli kimu kyonna kyasobola anything okulaba nga ajja mu buyinza oba nga ajeemera ababeekumidde mu buyinza naye nga bamenya amateeka nga bakola ebikontana ne ssemateeka ono. Ogategedde Chief Justice wakitadde
nga tegeddeko awo ngalabye essaawa eno nange ntiddemu ko nga yanguye mbuka kati olwawezezza bwati ekinaana nga bulijjo ababadde batakimanyi nti ensanvu bulijjo babadde tebakimanyi nti ensanvu ajja giweza by this time ate olabye ne gundi bamuyitaani Frank Bulira agenze mu kooti ensukulumu akakodya nti okamanyi kati baagala kukozesa zonna channels bagezeeko justifying akalulu bagenda gamba aba complaininga bagenda mu kooti ensukulumu newe ensala yaayo wanupu no yabadde alwaninga for president Frank Bulira y'omu kubavuganya kati yasaze okugenda mu kooti ensukulumu ojja balabanga batudde n'amaganduula bannayuganda baddaawo balindirire mbusimanya okubula omulamuzi omu yabuzeeko ebintu bikyuke bubali bonna bagize naye omu yabiwakanyiza oyo omusajja w'amaanyi nze ekya chief justice okulizayininga kindaze nti abantu abamu baleka batuusa ekiseera balina ebyokuprotectinga okutunuulira byabakama nga bamubuuza nti buno obululu obuze bwo bwavuddewa nga talina ansa ono nti nze ndayiza oyo kuba chief justice yalina okulayizaani pulezidenti kati ye n'amyansa nze bwetyo bwe nkiraba naga nze sijja kubeeramu oyo Gasiya kamyanse nga bukyali Gasiya gwe mbaddemu amala sikyayongerako kubanga chief justice abeera appointed by president n'abeera approved by parliament kati essaawa eno nga tuba twebalanga abalina president oba tuba twebala tutya tetunaba okutuusa nga alayiziddwa kati kitegeeza tewaliwo president asobola ku appointinga chief justice abalala abagambo abadde awezezza emyaka 7 etteeka ligaabwe aweza emyaka 7 aba alina okuva yategedde yakakitegeera kyamuguddeko obugwi message yazze buzzi ebbanga liri lyonna lwaki balinga tebaappointinga nga chief justice mulala okitegeera aye n'ekirala nyina kyemanjaga oyisawo kankyogere nga sinaba kwerabira ababaka bangi nnyo abayiseemu banensaba bannansi abali kuno nga mumanyi ababaka bammwe mubawandiikire mugendeyo mubasabe babeeko kibakola bave mu masanyu omanyi omubaka gwenva okukalakata kati okolera vidiyo andetedde n'okukola live eno kyeyagambye abantu ani oyo weeyo jinja kamukupuleyingire wano yabaga ebyobufuzi byawedde wakibiina ki NUP okakasa ebyobufuzi byawedde ng'akuŋŋaanyiza ababaka abalala abayiseemu n'abaga nti mudyobole mudyobole oyo eyali mu FDC bwe yava mu FDC n'agenda mu anti najja mu ngundi yaga ebyobufuzi byawedde buli muntu yenna akola era oyinza okugamba nti kambikuweerezaawo ku ssimu yo mpeereza wano eno kamureceiving wano kati ompadde commentary ekiki ne bannaffe eggwanga lyaffe bannaa kankakuweereze ka vidiyo nkakuweereze ka vidiyo olabe mudyobole kyakoze ensi nga batudde ne baswengere yegundi yeeriwa wano ebyobufuzi byawedde byatandika ddi ne bikoma ddi byawedde kwa enamba gye nkuweerezaaku ka WhatsApp kyokka naate ogiweereza oyo po mwiru po mwiru yabyogedde kaakano kazze kaako kawulire
Ya ono ye gundi ye Paulo Mwiru Mukalabye. Paulo Mwiru agambe byokulonda byawedde. Bannaffe abantu bano bateekeddwa okubeera nga bateekebwa ku nninga, bajjukizibwa buli kaseera. Okujja ku kyenjagala okutegeeza abantu baffe bannaffe, olutawo lw'okwenunula telugenda kubeera nga lutuukawo lunaku lumu. Ntannyo okugamba abantu abangoberera nti ebintu byonna bye tulaba bye twatuukako ng'obuwanguzi kyava mu bantu abeewaayo emyaka n'emyaka. Ffe bwe twetuulako ne tugamba enkyukakyuka oba ekintu kye twagala kiteekeddwa kujja mu bulamu bwange kubeera kweyagaliza, ekitali kibi, naye oteekeddwa okubeera ng'osobola okulaba okusukka ku ggwe n'olaba ku baana bo, abazzukulu oba emirembe egirijja. Tuteekeddwa okusigala bino tebinnaba kuggwa. Ebintu byawedde bitya nga abantu bakyawambibwa, abantu batulugunyizibwa, abantu battibwa. Bwe twogerera ba Deputy President ba NUP okuli maama Jolly Jacqueline Tukamushaba ne maama Lina Zedriga bawambiddwa. Tetumanyi gye bali. President w'ekibiina okuvuganya Museveni gwafuuse musango tetumanyi gy'ali, ng'ogamba byawedde tebinnaba kuggwa. Olutalo lw'okwenunula teluggwa lunaku lumu bwe luti, teekeddwa okusigala nga tugenda mu maaso. So tobeere eyo, toggwamu amaanyi. Era njagala kwogera naawe gwaweddemu amaanyi, toggwamu amaanyi. Olutalo lw'okwenunula lutwalira ddala ebbanga ppanvu. Waliwo osuubira nti obadde ogenda kukikola ne kigaana, n'ogamba ku guno omukisa ngulira ne kigaana. Naye kino kye tulina nti buli mukisa gwe tugezaako oba buli mukisa gwe tufuna gwongera okweexposinga nakyemalira n'ebikolwa bye. Kati saawa zino era akaseera kajja kutuuka abantu abalibeerawo mu myaka eyo nga 10 okuva kati nga basoma ku byafaayo bya nnyaffe Uganda nga balinganga abasoma ku horror movie, nga bagamba nti presidential candidate yagenda okuvuganya ngaali under house arrest, nti bali bagezaako okumuwamba n'adduka ne yeekweka. Ebyo byonna naye ebyo byonna bigenda kukyuka nga tulina kye tukoze buli lunaku obutaweera. Bino si bya one off, sigamba kambikole kati kankakole kamu akankikole nkiveemu odedicating obulamu bwo. Ntanyo gamba abantu nti kankuwa ekyokulabirako, and I usually don't want to use myself. Singa mwami Museveni omukuto n'omukono gwe ogw'ekyuma yeremeza mu buyinza, Muhoozi naye najja neyeremeza mu buyinza okumala ebbanga lya myaka 20. Just giving an example, God forbid. Inze ne uptop boss kitegeeza ati Uganda tugyewaze emyaka 20 mu maaso. So binene ebintu ebiri awo tugezesa bugezesa. Nti tuli beeteefuteefu okuwaayo kyesobola okuwaayo mu ngeri emu oba endala. So it is not a one-off. It is not a one-off. Waliwo video gyentadde omukana akaseera ku YouTube channel mbadde nnyonnyola nga mbuuza abantu nga mbalaga. Bagenda yogeddemukko ne munnamawulire wa Channel 4 News gwe bayita Lindsay Hilsam. N'amugamba nti kikyozzaako. Bwe namugamba kyezzaako kwe kulaba nga asigala ndi mulamu. Ebyo si byakusaaga. Hola abantu abatansedde okunenya. Kali Bobi Wine aliwa. Si byakusaaga. Waliwo guy n'omulala gwendabye mbadde scrolling ne musanga n'agamba nti bewuunya Bobi Wine we baamukuba n'agenda mu America. Ate bamala omujjanjaba n'adda. Ne bagamba nti omuntu yenna teyandikomyewo. Abadde kuno nako njaka kusindikira okalabe. Nengamba kale look, abantu ensi endala zonna zeewuunya, like zeewuunya ebigenda maaso, n'abuuza nti imagine situation nga tuli wano mu America tulonda. Ab'Ebungereza balonda nga internet eri off. Ekyo kintu abantu bakitwala nti kyakusaaga. Omanyi kati nze kankuwulireko wano mu America nomala ojjako internet. Government gwakijjako. Nze abakule nyina abantu bendabo wano bavuma Trump. Walabye Trump alina gye yabadde. Omubuka n'amugamba musiru gwe wakwata obwana oli mu kukuuma abakwasiba obwana. Tebalina SFC oba Secret Service wano teyamukutte n'emutta. Eryo ddembe lyakweyogerera. Naye nomala ojjako internet wano mu lunaku lumu oyinza okukakasa. Eggwanga lyafiirwa obuwumbi obuli mu 8 mu kalulu akaggwa 2021 mu kujjako internet. Kasimanyi sereze tufiiddwe ennaku 5 nga internet eriiko. Amawanga nga gatransforminze n'ekirozo ky'okujjako internet kiba mutwe gwo.
n'oguba wagira ate mwana tuze sikyane bawagizi ba NRM era si abayengejinga nabo kubanga balina obuzibu tusa kola bikyamu bikolebwa mu Uganda n'Uganda omanyi nja kuwagira Museveni oba ne kyamu ku mutwe kati waliwo yali munywanyi wange nga bwe tubeera wano ku live era neebuuza ono namugwamu ntya omuntu ali e Bungereza otuuseko mu nsi emanyi ekiyitibwa democracy olwaleero ekirungi yambulookinga n'okumbulookinga kyabeerangawo nga kinkeberako bwe kimbuuzaako nenga gayo ono ng'ayina humanity naye byayogera essaawa eno kiri kyana kirenzi kyammala amagezi ninga gwabaddeko mu nsi erimu democracy oli omuwala gwe baakwata omumanyi eyafa oyo omuwala oba yali ani gwe eyafa waliwo omuwala wa NUP eyafa naye nga story yatambula nega nti basooka ne bamukwata egundi basooka ne bamurapinga mutegedde yaddukirako ne Kenya ne bamurapinga yaga oyo sirimuwe yamusinga what the heck munsi Marinos gwali munsi emanyi like ali exposed amanyi ekitegeeza nti ekintu omukazi nga bamurapinze ye trauma obeche simanyi na chichi ye worst trauma abakazi gye bafuna nti ne bwakula ne trauma eyo yazo omukazi n'abairayo ne record y'okuba nti yakwatibwako sola mu dating kuba balina trauma etabagwamu naye omwana yamugaya gamba waawe yali sirimu ye lwaki teyamira mpekeze nakyawo omwana oyo ensi esobola okutabanguka abantu nga beesogga amabanka kubba sente bayingira gundi ku ruutinga nga nnoonya kirenze ekyo ensi esobola okutabanguka ng'abantu bayingira amabanka babbe sente bayingira zigundi baruutinge nze nga nsooka kunoonya oyo okitegeera kyekimunga nze bwe naalaba olumu bizi gwako nze bwe nteekayo ebintu saanukula bantu mbaleka bulesi kubanga omuntu ayinza oteeka okome n'ogamba oba alina kyamu ku mutwe katugambe batulugunyiza Edi mutwe omuntu akisaagiramu omuntu omukubisiza amasannyalaze bamukubye ennyingo bakoze naye gwe kyosobola okugyamu joke so eggwanga lyaffe liri mu kaseera kakati abaga naye ffe abagenda okwenunula buli kaseera nejjukiza Bobi Wine gwe tulaba oyo musajja mugagga ebintu byonna abantu bangi bebeegomba yabirina nga alina emyaka 25 yalina fame yalina money oba wealth ku myaka 25 bwe yagulira Escalade eyo eya rims ezeetoolola ziti spinning 25 nga ali ku top yali asobola bivaamu ako akaseera ne mukana akaseera asogamba biveemu era ntero nnyo nabo abantu bagamba Bobi Wine abiveemu akkirize tasobola Museveni nogamba bali mu mupiira olinganga agamba nti bali mu mupiira waliwo referee amateeka gali fair bwe bagambye yajja kupowa bw'abanga yava mu bulamu bwo yakyuzingawo okulumagana n'ava mu comfort najje no nga gwogenda omugamba tamusobola nti kati abiveeko n'ogamba kale naba naye nga nalabye musajjawo yagambye nti akalulu bamukubye akalulu naye nga mwabaddemu NRM gekolagana ne NUP ani owomuti owomuti yakola ensobi emu toyinza kubanga waliwo wali eri abantu tebasobola kuba basiru nga balaba waliwo manvuuli ate gw'obaleete mu muti bagala bakubya laddu ekisooka yalonda akabonero akabi manvuuli etaasa abantu buli omu weyeogoma nga akakuba gw'obayita kujja mu muti alaba bakubya laddu gwoloza bannayuganda basiru akabonero it is a very important factor kati omuti oba obannyonnyola ki akabonero k'okozesezza kikulu kuba kabaka alina kye kannyonnyola kati omuntu bwadda ku saidi eri nti nayo mpita mu muti ng'enkuba eto oyala kunkubya laddu n'atafunayo yadde omubaka n'ogwo kati awairi you are turning your failure into an excuse mpuuga
Kati wenjogera kati. Olida. Bobby Wine agamba, it is not yet over. The millions of Ugandans who genuinely love their country and wish it well will be free. Will free it from the fangs of Museveni and his regime of blood and national shame. Kati sawa zino just now post yakateka ku Facebook. Omanya abasirikale bali ku nguudo bayaza buli mmotoka etambula eti banoonya Bobi Wine. Balinga banoonya empiso. Aka video wakalabye ku nguudo kye beekola. Buli mmotoka eri ku kkubo basooka gikyamya wali. Okalina. Kambi kuweereze. Gwenno olabika nno muliisa weebakanze Sebaka abaana bampeereza video. Ne bw'olaba njagala okudduka ne bakemu essaawa 3. Bamunoonya nga mpiso. Mpo obuntu gwe. Yeah, you know, it's not yet over. The millions of Ugandans who are genuinely love their country and wish it well will free it from the fangs of Museveni and his regime of blood and national shame. Abana bali